Yes, Fad TV jimbaniza kadde kano. Mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade comment section weri awo bakabuntira mu comment section ate osalenga oje follow nga bagita Fad TV ji nakasita rozeti kutubideko nakasita ali Saudi Arabia mwina bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mujikumirako n'okubanga mwasubscribing ani munyigane kade updates simba nazo ezibasambula okwetoola eggwanga Uganda era nga mbagamba nti muli bamanyi nnyo okubanga mu followinga ensonga za Kasumba South na mawulire agatambatambula ku mukutu ogwa Phoenix browser kw'osaane ku mukutu ogwa News Opera agatambatambula galaga nti Kasumba Juma wanabanga ow'okusonyibwa ayinza osooka n'assibwamuko emyaka egiwerako oluvannyuma lwakolaki ne bamudipoti nga n'akomawo e Uganda n'addizibwa e Uganda ku butaka gye bamuzaala naye nga bamaze kukolaki bamaze kumusiba myaka egiwerako emyaka egitasaliddwawo kubanga bagamba nti waliwo bannansi ab'amawanga agamu ge batera okubanga bakola ki babikola bwetegeeza obulungi mu ggwanga erya Saudi Arabia ebiseera ebisinga nga bakutte muntu nga katugeze nga abadde mu America oba mu Ngereza nga bamukutte n'enjaga ebiseera ebisinga abantu tebakola ki tebabayisa bubi ebiseera ebisinga baba deportinga budipoti n'ebiseera ebisinga kasaba kwata ng'oli mu Afirika simanya ng'ovudde Nigeria simanya ng'ovudde Uganda simanya ng'ovudde Kenya simanya ng'ovudde wamaama oba ojja kajjuutuka olw'ensonga nti gali amawanga g'abazungu agasinga g'amaanyi nnyo kati nga America gayinza okubateekako nnyo akazito nga balaba kaba kajja bakola ki kaba kajja bazitowera kyobola ebiseera ebisinga babejjako mangu ne kati amawanga ga Africa agasinga boy wange agasinga balaba teganza kubako kigakola ki teganza kubako kigakola kiyinza kubanga kibatiisa kibakanga nenga munnange byebyo jimpeleka like video eno comment section weri abakabuntira mu comment section ate osikalenga ogifolanga nenga Kasumba munnange olaba atuusizza kati nga tanaatibwa nze ndaba nga omukisa we guli ndaba ka chance era Katonda yakyamukwatidde kubanga bwetundira mawulire gatambatambula ku social media abaana abasinga bagamba nti Kasumba Katonda alabika ali wamu naye ali wamu lisinga abadde wakutemebwako yandibadde yatemebwako dda yandibadde yatemebwako dda nenga ne mu kooti tannakomezibwa kugemagina emisango mizibu nnyo ne mu kooti we baagalira bakola ki we bakuletera oba mazeeyo bbanga ki osaana okumalayo emyaka ng'esatu nga tunakuleetebwa mu kooti n'emyaka etaano nga tunakuleetebwa mu kooti kugamba guno omusango gwo bw'oguzza oba olina okusubira ebintu ebyo byonna tewali byakugamba mbu ate nga baluddewo kubanga bantwala mu kooti nedda ebyo tolina kubyogerawo ebisesinga bye bakulowooleza bo nga bokola ki okutwala mu kooti nsanya gwe n'okuzanya bo nga bo abasajja ab'eggwanga erya Saudi bo nga bo sigwagamba nti ate banenge muntu ali mu kooti nga muluddewo nedda osobola okumalayo emyaka 5 nga tunakubanga otwalibwa mu kooti nga bakusiba ne 10 ate ng'olina otwalibwa mu kooti bakusalire emyaka 5 nga nagwo gabeerayo oba 3 ng'ogabeerayo oba bakwatiddwa ekisa ng'okola kingoso ng'oba omu kwabo abasonyiyibwa kabaka waabwe owa Saudi oba sekyo ne bakusibayo emyaka nga 3 ne bakulipooti nga nodda mu ggwanga lyo ebiseera ebisinga babikola nnyo kumanga tugeze Nigeria nenga gano ag'abazungu America ebiseera ebisinga tebatera balwisa nnyo mu kkomera bategeeza mawulire agatambatambula ku mukutu ogwa News Opera tebatera kubanga bakola ki batera nga balwamu naye nga nabo babasiba naye bakubaninga ne bagamba todda oba omunasi wa America bagamba toddamu kulinnya mu ggwanga lino tunaddamu okukulabako tujja kukusiba emyaka gyotajja kubala bakugoba mu ggwanga lyabwe kati Kasumba Juma musajja tuli akyaliyo byebibye bikyali awo bwe bityo Fad TV yuji subscribe atonyigene kade bagita Fad TV jimbeleka like video ino ensonga za Kasumba tomanya ayinza okufuna ka chance kubanga abaana abasinga bagamba nti olaba akyali mulamu akyamuga Yesu neko kubanga Katonda alabika ali Katonda alabika ali wamu naye jimpeleka like mwabeera bulungi mwera bambagala nnyo subscribe atonyigene kade Fad